Luweero district yemu kwezi ezakosebwa olutalo lwa NRA wakati wa 1981 ne 1986 lwalekanga bangi ku batuuze babundabunda n'ebintu byabwe okwonooneka. Bano bavuddeyo ne banenya gavumenti okubasuulirira n'eremu okubataasa ku be bayise bannakigwanyizi abaagala okubatwalako ettaka. Kuba ettaka lino likuuse okuva 2009 tuli mu buzibu batuyuza batugula batukule tumanya ani agula. Twagala batuteeke mu ntaana ey'ekirindi naffe batujjuukirire ngaawo nti abo baali balwanira ttaka. Ettaka eribabwa by'omutwe liri ku kibanja 207 poloti 61 62 ne 63 ekalasa 7 ne makulubita ebisangibwa mu disitulikiti y'e Luweero. Batubuulidde nti ettaka lye baagala okubabbako liriko abantu abasukka mu 2,000 n'amasomero ga gavumenti aga pulayimale 3. Ku ntandikwa y'omwezi guno abatuuze bategeeze NTV nga bwe waliwo abasajja 3 abagamba nti ettaka lyabwe n'ebyapa ebiraga obwannannyini bagamba nti babirina. Kabatande bakwate mundu bajje nazo nti bazze bakulembere basaveya okupima ettaka. Tujja kusaanyaawo buli kyamu. Era nze njagala okulabula ekibiina kya NRM mpulira nga kintuuse kubanga n'okusinziira ebiseera byonna bye tumaze tulinga ababonaabonera nga tulinga abooza ne twate ne twanika mu ttaka. Bwe yabadde ayogerako n'abatuuze abakwatibwako ensonga eno Hajji Abdul Nadduli yasabye Pulezidenti Museveni asitukiremu ayamba abantu be. Gano amaanyi ameemanyi agakuba Somalia n'egindi sigakuba birowoozo by'abantu tegakuba birowoozo by'abalonzi. Bakolekayo n'ova Somalia nga eno obuyinza babugize eki babututte. Agamba nti ab'e Luweero kati basula bakukunadde nga lumonde mu kikata.